Abavubuka David Asimwe ne Bayiti Mapengo. Mbadde siriiwo waka nga nina wendaze ne bajja ne balumba nga baagala okuyingira ennyumba yange mwensula, naye tekisobose nti landiroodi wange avuddeyo n'amaanyi n'abalemesa okuggulawo, naye badde basobodde okubaako bwe bamenya bane bamenye badde era n'omutayimbwa poliisi yazze wano ne bakola investigations ne bakola ki ne bagutwala. Era kyamukisa mulungi nnyo nti singa sibaddewo naye singa mbaddewo kimanyi bandinkoze obukyamu ne mukyala Kabaale, Bayiti Mapengo ne David mbasibyeko omusango. Era etwogerera ssaawa eno babanoonya yonna gye muli, babanoonya tulina ogenda mu kkooti. Babawabidde trespassing n'okuba nti baagala okuntuusako obulabe. Ebadde trespass n'okuntuusako obulabe, kuba omuntu watuukira okujja n'akatayimbwa ng'ayagala okumenya enju, akatayimbwa ke kamu kasobola n'okwesa okukola ki kukuba. Olowooza bakulanga ki era ku bonna abakulumbye ani gw'omanyi? Kuliko David Asimwe, kuliko mukyala Kyakabale, mukyali awo mukulukulu mu myaka, kuliko ne Bayiti Mapengo. Nze ndowooza nti bana bakozesebwa, basooka kozesebwa omusumba Ssenyonga, ne bakozesebwa omusumba Bujingo, kati bazzeeko ono omukyala Kyakabale yabakozesa. Babakozesa mu nsonga ki? Olowooza mu nsonga ki? Baagala ssente, bano abavubuka baagala ssente era banaye abavubuka eyo mbajumbira mukole. Bino ebizibu ba David bye bayingiramu bibi nnyo nti kati batandise okwonoona amannya g'abantu okufuna ssente. Bayiti Mapengo yavuddeyo ku mikutu gya TV ezimu n'alabika ku mikutu egyo ng'alaga nti omu ku bawayiriza omusumba Kayanja nti yamusiyaga. Ate ne tulaba nga kitegeeza abasumba bonna kyogamba Bayiti avuddeyo nga abeekuusaako bukuusa. Munemwewo kye mbaye tamanyi ku Bayiti. Bayiti bamunoonya mu lubaga omwo. Bayiti mubbi. Era mu vidiyo ezisinga zonna Bayiti singa mumwetegereza Bayiti tazibeeramu nnyo. David yasinga ozibeera. Bayiti bamunoonya lubaga. Naye ne referensi mu lubaga mulimu referensi abaana ze balina nga yababbanga. Wamutegeererawo Bayiti? Bayiti tamutegeerera ku church lubaga, yali dansa era omu ku baana abaweereza. Naye buli time yatandika okwonooneka n'atandika okukozesa ebiragalalagala, ayonoonese n'atandika okugenda ewaani wa Bujingo, wapasa Bujingo. Bino byavaayo n'awayiriza omusumba ebigambo okuba nti yamuli ebisiyaga omusumba Kayanja, bituufu? Si bituufu, si bituufu ddala. Singa era nange wabiwulirako nobiwulirako? Nabiwulirakokko nga babyogerako abaana ku TikTok. N'ebintu ebyo si bituufu. Singa bituufu nange bandibadde bakola ki? Bandibadde bansiyaga. Era nawulirawo TikTok gye nalaba nga bagamba abantu bagende batukebere ffe. Nze ndi ready n'ebasaawo eno ne baleeta abasawo nga bafaanana batya, ndi ready tugende mu ddwaliro batukole ki? Batukebere. Babadde banoonya ekyewuwo? Badde baduwa ekifaananyi kya Yesu kye bagamba mbu kyekirimu amaanyi ga musumba Kayanja. Kugamba olaba story bagatako story endala, story bagatako story endala. Nti kati ate Pastor Kayanja akola kino, kati ate bafunye ekyo ekifaananyi.
wate ekifaananyi tekirimu amaanyi agabadde gawonya abantu ku kyaki nga kiterekebwa mbu wange okola ngaani wa pasita Kayanja? Nze munaaye najja wa pasita Kayanja nga tuze kuweereza kusaba service kusaba naye mukisa ne gujja n'oyo David natuterawo project yali ey'enkoko nga nnene. Twalina muganda waffe baye bamuyita Pride Mugabe, David Pride yali omu ku yali atukulira naye kyamukisa mubi in the process n'afa. Yafuna accident wano ku Entebbe Road era yafuna accident n'afa. Era ebyo David yali ayogera musimanya bamusaddaaka yasimanya yali alina stress and trauma. Ebyo si bituufu. Investigation zaaliyo bulungi nnyo ne bakebera ekituufu ekyaleetera omugenzi okufa nga yali accident. Kati ku nsonga y'enkoko David oyo amanyi ensonga z'enkoko kuba wensingira ddala njagala abantu bamanyi ku nsonga z'enkoko. David omugenzi bwe yafa David ne bamuwa obuvunaanyizibwa nga yakwasaganya ki enkoko nga yazikulira. David yatandika kulya buli ssente zaki za project era ekiseera kyatuuka nga enkoko temukyali era ebifaananyi bingi nnyo nja kusharingako nammwe ku ebyo ebifaananyi bya project mujja biraba enkoko nga bwe zaali. David nga agaba enkoko ffe tubeera ono nga tukola. David abeera erimu amala n'agenda n'akyakala n'akomawo ekiro enkoko azituuna nga tetumanyi. Project neesakola ki neesaanawo yonna. Obubaka bwe ŋŋamba kusingira abavubuka bannange banaye tugende tukole. Nze nange eno gye bansanze gye bazze nabadde ngenze okukola mu makya kibadde kya mukisa mubi kibadde kya mukisa we ku sayidi yaabwe kuba nti tebansanzeeyo. Munaye bo nga gye babeera nti bo basiiba waka babeera n'oyo omukyala kuba omuntu bw'oŋŋamba nti bakedde wano ku makya kibategeeza basuula n'oyo omukyala Kyakabale tuseeza yabaliisa yabalabirira. Kati nzirayo kutiri ku kyavuka banaavuga tuwere tukole tuleme ebino entalo tetuyingira mu ntalo z'abasumba. Abasumba balina entalo zaabwe zebaagala okukola ki okuggusa baagala kozesa ffe abasigadde naye temukikiriza tugende tukole tusabe. Oli musajja mufumbo? Nedda siri musajja. Oba lwokuba toli mufumbo bakusibako ekisiyaga? Sirowooza ekyo. Omusango gw'obye ku poliisi yawa? Poliisi y'Entebbe era babanoonya David Bayiki n'omukyala Kyakabale. Poliisi ebanoonya bazawa ne bakola investigations buli kimu n'ebizibiti bemulese wano ebimu bwebiri poliisi ebirina. So omusango guno oguwaabye security poliisi ogifunye ki kyoyagala poliisi ekuyambe kuba omaze okuwaba kati ekiddako abasajja bayinza okukomawo bubi nnyo? Webale nnyo era ekyo kyentidde era wano tugenda teekawo security tugenda kugenda ne Land Road tufune security ey'amaanyi tugenda kufuna security era kati engeri gye baze n'abapangisa basigadde bonna bagenda bba bakitegeera nti omuntu akwata ku gate. Kaddu wano wetutudde Joshua wabeera leero ssaawa nga 6 waliwo incidence eguddewo mu nyumba Joshua mwabeera. Joshua ogenda mutegeera Joshua y'omu ku bapangisa bembeera nabo wano. So ssaawa nga 6 sitera kubeerawo leero kinyambye nembeerawo naye ffenna wano tetubaawo basinga bakola. So ssaawa 6 mpulidde aggula gate nempikinga interest ani ayingira only to realize nga kuliko omukyala around 60 n'abavubuka babiri. Then nga waliwo emmotoka esigadde ebweru gye sisobodde kutegeera then naye nga ne engine etokota. So first interpretation mbalabye nga babbi kubanga tebanneyanjulidde. Omukyala oluyingidde n'ambuuza ekifaananyi kya Yesu. Upon entrance n'angamba mpa ekifaananyi kya Yesu. Then omuvubuka omu ku bali n'amugamba si ono. Kyava ngamba abeera wa
nembalengeza waggulu oli namulengeza waggulu nti abeera wali waggulu kunze gwe mwagala yani ye mwe baani. They still insisted vaayo to interruptinga kunoonyereza kwa musango guno otereka omuntu alina ekifaananyi kya Yesu ng'omusi kirabyemu makulu era omukazi musekeredde nensigala nga nemera ku kigambo kimu gwani. Then one of the boys n'amasquerading anti ono ye minisita w'abakadde, but at least mbadde ndi sure si yeye. So bwangambye nti minisita w'abakadde nenseka, omukyala ne yeyanjula n'agamba buli muntu amanyi Kyakabale, nze Kyakabale liaison officer owaba orphans ne ba widows. Era nzize kuyamba otereka omuntu asabira mu church ya Pastor Kayanja era agenda kusiyaga abaana bo. Then bwatuuse ku point eyo ate nenyongera okupikinga interest nti bwaba agenda kusiyaga abaana bo mbadde ne Joshua 8 months for more than 8 months sifunanga record yonna bwetyo. Okay, bwe kibanga kituufu lwaki ate mwabaze temuyina identity? Even then bwe kibanga kituufu identity gye badde bandaga nti emmotoka ya government eri bweru totubuuza nga nayo engineer running ekitegeeza nti beetegese okweexecutinga kibaleese badduke. Omuvubuka n'ayambuka waggulu n'atandika okuba kufulu eya Joshua. I was lucky rakase baddewo ebyo byonna bye nkugambye eyisa abalala bangi agikubye emirundi ebiri ne tumusitopinga out of shame kuba nkakasa bubadde buswavu. Amugambye mujje tugende kyewuunyisa n'abakazi nabo bawagira ate abaana baabwe bwe tusevinga. Kyesitegedde bulungi bw'abanga agezaako kuyamba ffe lwaki yafuddeyo nnyo ku baana baffe okusinga ffe. Secondly, nze nina system buli ayingira wano ebimukwatako Joshua buli ekimukwatako nkirina. So paati y'Ebisiyaga bw'ebanga ddala nsonga gy'abadde aliko byensigadde nakati nga nkyebuuza kikwataganye kitya ne okuba nti asabira wa Pastor Kayanja. That doesn't connect to me. Buli muntu alina gy'asabira nange nina gye nsabira. So bw'aba gy'asabira ekyo tekimufuula muki conclusions zaabwe saagadde zimanya. N'emmotoka ngikutte registration number era njagala seba abamawulire mutuyambe. Emmotoka UG0392 etambuliramu omukazi amasquerading anti minisita w'abakadde ye Kyakabale lyentegeddeko nejjekola effujjo which I cannot tolerate here. Omukyalo oyo mulema siyinza kwetegereza mukazi munene ate abadde abisse enkofiira ku mutwe gwonna. Ogambye ali mu myaka emeka? She's around 60 to me. N'obuvubuka bubiri obuyaayeyaye obubadde mu ngoye ez'ekiyaaye obusoose omulimba nti minisita paka lwayogedde nti liaison officer ow'abakadde ne bawidows owabavubuka ne bawidows babadde n'emmundu. I wouldn't say yes or no kubanga emmotoka ebadde tinted ate nga waliwo agisigaddemu. But at least one damage ebadde ku luggi nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina on A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575
Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 ana mwenda kisoboka Furniture. Ani? Kizito Jeremiah. Yongerako ku kibuuzo. Keddo olunaku lwa leero saa zibadde 5:30 nga nkwata oluguudo luno lujja Busambaga. Badde ndalaba mukwano gwange naye ate mugendayo mulaba simusanzeeyo. Kati mukomawo njagadde nyimireko ku luguudo emabbali mulindeko kuba kasana kadde kangi nga kaaka nnyo. Naate emmotoka ya gavumenti gyevudde UG dabo kabini eze ku misinde egy'ekitalo neyimirira aside ku luguudo nange kwe mbadde nyimiridde. Ne muvaamu omukyalo omunene kumpi nze ndi na muzzukulu we n'avaamu n'abavubuka babiri ye driver wa abadde asigaddemu munda nze mbadde ntudde wakyengulu w'oluguudo nga ye emmotoka eri wakyemmanga. Omukazi waavuddemu najja n'aggula geeti n'atandika okugamba abaawano baliwa kuba nze mbaddewo kumpi awo nga ndaba buli kimu. Abuuziza abaawano baluwa ndowooza omusajja oba ye landiroodi n'avaayo najja n'abuuza wangi madaamu. Omukazi n'agamba nnoonya abasiyazi abasula mu zino ennyumba za wano eno aliwa yaliwa alina ekifaananyi. Omukazi ndowooza talabye gwe abadde ayagala n'atandika okuyombawo ng'agamba nga bwe basuza abasiyazi. Olugize ndowooza alabye tekimuwalidde nga gwayagala